God, please give me mercy. Give me mercy kubanga sagala kuva mu mbeera, sagala kusanga mulambo, sagala kola kintu kibi era sijja kikola, naye ngenda mwogerako, ngenda kumekinga sure nti atwa amateeka gamukolako ne Katonda amubonereza. Nze sina kye ngenda kola, nanze physically kwabwe ensalawo kiyinza okugenda ate ne kiva ku mulamwa guno oguliwo. I have too much pain, I have a lot on me. Omusajja yakwata omwana wange, nina ebintu nga nso wange naye kino kinkubye wala. Omusajja ge ali myaka 4 yakwata omwana wange ow'emyaka 10. Abakazi bwetuva bwe mutujjambula mu bw'abaana ne mutuzza ebbali nga mutukyaye ne mugaana okubanga ffe tuparticipating okuba n'abaana baffe okubanga tuba monitoringa byebyo ebiddirira. Omukazi ng'oli eyo nga wazaala abaana, olina abaana abawala abatanneetuuka ne bwe baba beetuuse, kubanga it's your right to protect them. It is other people's rights to protect them, whether you were mother or father. Nsabo sharing eno video. Nsabo sharing eno video emirundi gyoyagala. Tozze buzi wano kumpulira byenjogera. Kubanga ojja kuba toyina kyonyongeddeko. Bw'oba olina omwana omuwala, Isaac omulalu, Isaac yeeyambula. Sirowoozanga na ku kikolwa ekyo, sisobola era sikikolangako. Nadeetingako mwana muwala, ne musanga nga ali lubuto. Nazaala omwana omuwala. Nendabirira omwana omuwala nga sinze kitaawe. Omwana oyo yatuuka okunvaako nga wa myaka 4. Kati nga nzira ku mwana bw'atyo nga ntandika omukozesa. Mba ntegeera. Oba otegeera gwe maama w'omwana gwe. Mu kifo ky'okubanga you act as a parent, as a father, to protect those young generation, the young ones who don't know what to do, who are scared, who are forced. Omusajja ali wano munna Uganda ngenda mu exposinga. Oba tebannamusiba oba bamukwata, nze sina kye mmanyi, maze emyaka 7 oba 6 nga siri mbulamu bwa mwana wange, naye nga musasulira ssente zimulabirira, nzisasula mu kooti. Bye bina abakazi ensobi ze mukola. Sijja kunenya mukazi kwa right now siya kumunenya, naye kibe kyakumanya nti and you cannot keep quiet. Nakinkweka yatya omusajja gwe yafuna embwa gye yajja e Uganda, embizi gye yajja e Uganda, embizi. God, please give me mercy. Give me mercy kubanga sagala kuva mu mbeera, sagala kusanga mulambo, sagala kola kintu kibi era sijja kikola, naye ngenda mwogerako, ngenda kumekinga sure nti atwa amateeka gamukolako ne Katonda amubonereza. Nze sina kye ngenda kola, nanze physically kwabwe ensalawo kiyinza okugenda ate ne kiva ku mulamwa guno oguliwo. I have too much pain, I have a lot on me. Omusajja yakwata omwana wange. Bino byaddala bannaye, bino byaddala. Bino byaddala. Gwaze wano nga toyagala kuwulira bino, vaawo nkwegayiridde. Gwe kisajja gwe kyeyita Smart Prince Gerard, genda ozine nnyoko mu matako. You cannot put on my kid. Kwa kati nsobola okukola wano ekintu nga seebuuzizza wadde okutya omuntu yenna. I can do anything. Nsobola omumaliriza ne sikisobola. Sigenda kikola. Naye agenda kusasulira kino traumatizing gye yateeka ku mwana wange. Gosobola okuzina nnyoko, osobola okuzina jjajjaawo azaala nnyoko nga mukazi, osobola okuzina maama wo, nkubuuza osobola okuzina maama wo. Mala okubulookinga gana amazzi.
gwe singa ombadde kumpi gwe nsobola okujja mu eddookole kubanga kati kyendi kati kebe poliisi kati eyinza kunzijawo oyo ng'ekubye masasi nenfanga isima teyinza kunzijawo kati nkutuga omusajja yakwata omwana mu Amerika wano omusajja yakwata abaana yasookera omu omukulu gwatazaala bajja embwa e Kampala masiikini ngenda musaayo after here I'm going to expose that idiot the pig ngenda musaayo mulabe ngenda musaayo omusajja ngenda musaayo mumulabe ngenda musaayo sharing a video duno terugenda kugwa nkitegedde kati bankweka nebbanga naye ng'emabega wonna nga mpulira ebikusikusi nti omuntu bw'ati bakuyambye bakuleese omukazi akujja e Uganda ku mpapula ze omuzina ozinye n'omwana we nojja okwata omwana ow'emyaka 10 oyina amagezi gwe otegeera ni yakuzaala nnyoko yaani kitaawe yaani mushalinga vidiyo eno etuuke ku nnyina amuzaala bw'aba asobola okukwata omwana ow'emyaka 10 asobola n'okuzina nnyina nkiddamu asobola okuzina nnyina amuzaala ngenda oluva wano ngenda kusaayo ebifaananyi nga 2-3 mulabe endiga lwaki tewakwata mwembwa lwaki tewagenda n'ogula malaaya omwana wange taddanga mukuba kyekimu nnyina ngambye kati n'akutuka n'agwa eri n'akaaba amaziga ne mugamba olaba wansala mu bulamu bw'omwana wange nga sirina kyenkoze ne bwe mba nina kyenkoze nina right okuba to protect mbadde ne magi tatuukibwako kintu ekyo yajja omusajja ono alina abaana 2 abawala lwaki tewakwata ababo be wamuzaalamu kati nze nsobola okukwata be wamuzaalamu nenzija ne mbakwata really oyinza okugamba how do you feel gwe musajja gwe manyiko oli kuno nammwe abamubembekeza maani ate walugembe nkunyigidde nnyo gasiya nkunyigidde nnyo gwe muganda wange kubanga muno mwenna muliko nga bamasiikini mwajjanga twajjanga bamasiikini n'obanga ebintu bino omusajja oyo obadde omubikkirira owoza mukwano gombu muli b'e Masaka nga yakwata omwana wange walugembe n'otangamba walugembe nkunyigidde obulamu bwange bwonna toddanga munaku ne bonsanga ne bwoba toddamu kusaagala kumanya bakwata omwana wange owozanga oli bamusiba wa nkubuuza naye kiki oyite eno oyite eri mwenna kikolimo kigenda batambulirako naye oyo kyaliwo mugambe muganda wange mugambe okubona abonako kwatandika ate bwana batafiiridde mu kkomera nge adda Uganda nali ndi awo simanyi na kumanya ekisajja kinkubira kireka message ekizungu musimanya you know we wanna talk to you ninyamba kiki kye bangamba I'm telling you Voni kino kituufu omukazi akubidde najjanga nangamba natyo okugamba kino kyekiriwo yasooka kubuukira mukulu omwana omukulu era gwatazaala gwe yasanga muki embwa bagijja Uganda ne bagireeta ngenza okwetegerezanga n'omusajja oyo nze mumanyi nengamba how can this happen bulijjo n'omusajja yayagala ono omukyala nze nga sina kyenakwanga nze sigobe siddaawo sirina budde bwakulondoola bintu bwe nva mu kintu mba nkoze eki mba nkivuddemu nze nkubuulira this is not a laughing matter this is not but men kambabuuze okwata omwana ate nnatuuka owabuliddwa abakazi naye ate to make it worse omukazi gwowasiza nti mukazi wo okwata otya omwana we ekisajja bangambye ne kitulugunya abaana kyasooka batulugunya ne kitulugunya abaana bwe kifumba emmere tekibawa bino byonna omukazi abingambye kubanga
abadde alina obbingamba nga kimulumiriza nga neebuuza kino kyava ku ki kiki ekyakireeta yinga lwaki kibaawo bana bino byaddala kiyalinga vidiyo eno bw'oba oli muzadde nga wazaala bw'oba oli taata nga wazaala kiyalinga vidiyo eno buli lunaku eno ensonga paka nga egguse ŋŋenda kujja kuno nga buli lunaku nzijja ekifaananyi ky'omusajja yakwata omwana wange ow'emyaka 10 right now omwana ali traumatized n'agamba omwana bwe yamala omukwata omwana by the way I think nze kusinzira nnyina bw'aŋŋambye aŋŋambye oli yamugamba Isaac bwana amanya bino kati mbitegedde nina bannaye ŋŋenda kufa pressure olw'ensonga nina ensonga za maama wange kati ate bandeetedde ekisiraani ky'embizzi kyakwata omwana wange kyakwata omwana kakati omusajja ono bamujja Uganda bw'atuuka munnaaye yasooka kusoberera mwana omukulu yasooka kusoberera omukulu oyo nze nagenda okuva eyo mu relationship eyo omwana oyo gwe yasooka okusoberera omwana nze nagituukamu omwana wa myaka 4 era maama w'omwana agambye oluvannyuma lw'omusajja ono gwe ngenda okussaayo ngenda mumusaayo mulabe oluvannyuma lw'eno embizzi eri Boston amanya ngenda gassaako buli kimu mu version gwe you will never see heaven. You will never see heaven, but I'll deal with you up to your final grave. Kakati yasooka bwati omusajja ono bw'atandika okudeetinga bino bye bajja nali neebuuza omukazi ambuulidde amazima because amazima gakuseevinga nze maze emyaka 7 siraba mwana si kuba nti saagala era omunaaye omama w'omwana bagamba nti no kakati bino byonna abikola eno embizzi mwe bye mugwira abasajja ku internet baneemulekeraawo ogwira embizzi naddala mu abakazi ababaddeko mu relationship muyina abaana bammwe abawala n'abalenzi babakozesa baneemwetegereza embwa z'abasajja ze muleeta newakubadde laavazi n'ogundi naye baneemwetegereze abantu bangi have been victim kati omusajja ono bw'abanga mulwadde bw'abanga alina siriimu neyamusiiga omwana wange gw'ataazaalibwa naye sharing video bannaye ndi muzadde I'm here to protect my daughter, my children. Nga bwe na protecting Maggie, I have to come in for this one by all means. Era no warning egende eri abasajja abalina endowooza eyo n'ebize. Amazaga na mugula abasajja bwe bati basaana kwokya. Era munnaye bondabanga mpita wala kubanga manyi musajja gwe. Kakati omusajja ono simanyi nze ddirwe baamufuna ono. Naye okusinziira ku story za ngambye omusajja ono bwe yamanya nti nze naliwo nga nze nata yatandikanga okuba